nze simanyi naye abiteekawo nti omuntu alina okubanga alina omukazi mwana naye si kyejjusa nnyo naye mbeera neebuuza lwaki abakyala abo tubawasa kubeera mikono gyaffe gya ddyo aye naafuuka opponenti wo kitegeera mbeera nkyebuuza. Oyogera nga agamba nti osiiba kumpi osiiba ku miggo tolina mirembe mu maka. Emirembe gy'omu maka gibeerawo giboneka bubonesi. Leero mubeera happy enkya ne mubeera mu mitaafu, leero ne mubeera happy enkya ne mubeera banyiivu, naye nga tewali nsonga nno mwattu. Ng'ensonga ebanyiiza ye yabanyiiza mu January, oba ensonga ereetedde omukyalo okunyiiga ye yamunyiiza mu January ne mudamu ne muba happy. Neddamu ne munyiiza lugaye kati bannaaye ani ali perfect nomukono nomuga kati neno genda kale onoonye ku banno abo bolaba bali perfect omuleka namuno n'agenda newa tuvuddeyo munange ya just nti mwana naye wakubbala nga nze wakukuba nga nze munange naye obulamu ayiri babuyiri be talina mulandira na musingi nga bwakunyonyodde era omuwulidde so kyaka kyatugata ya kyosanze mu show ya MC10 TikTok ojogerako ki? TikTok balina connection zaabwe munaye they connecting abantu. TikTok eriko fan base ndowooza kuba ndabye abagizi babaddewo bangi ajjuza n'okusinga abayimbi abamu. Ngaani ani gwe yasinga ng'akoze concert? Mutabamanyi? Sibamanyi. Tolyako nga bagamba omuyimbi ayimbidde Butebe? Ebyo bibeeramu nabyo. Bibeeramu. Omanyi bino ebintu friendship nakyo kikulu. Abantu abo okubakoola oba olina okusooka okubondinga nabo still at the end of the day. Kati nze nga nakoze wano show yange ne ngamba nti ndikola show. Kyemba nino soko kola kubondinga n'abantu bagenda kujja kumpagira. Kuba abantu bamanyi owagira. Ekigambo ekyo kyulira bakiyita kuwagira. So wagira gw'oyagala bw'otajja kubeera nga abantu bematirirako obayita bbali mbubo obayite bakuwagire. You understand? Lwaki oli mutiitiizi? Nti ate Kyumi akusoosa okola concert? Gwe yawula concert n'oluseke. Kwena okukuba luseke. Oluseke okuŋŋaanya abantu bwamu n'obakuba oluseke. Nga talina kyabagamba just luseke. Kati yawula concert n'oluseke. Kati nange bwe mba njagala okuba oluseke essaawa yonna nsobola olukuba. Naye nze mba njagala kola concert ekintu nga kiri positive. Kakari gwe kyolina okumanya nze bwe mba kola concert of course nsobola okukola concert nga ku kalenda, nsobola okukola concert nga kwa Kamwesi, nsobola okukola concert nga ku Africana, ebintu bwe bityo. Sente ya Sako sinagifuna naye nga mmanyi ngenda gifuna kubanga sente za bayimbi. Emitendera ngimanyi. Olina okubeera nga oli mu Sako nga waregisteringa, olina okubeera nga osavinga Federation Uganda Musician Federation Association Sako kitegedde. Naye akasente munnange ko tetunnakafuna naye tukasuubira ntujja kukafuna. Akasente kalabika gye kali baaba. Waliwo abaafuna munnange nga bo tebalina mu Sako. Waliwo abaafuna munnange kirabika bo balayika balina gye basavingire ewalala. Of course nedda kale muna ebintu binene era ndowooza amadaala gasiŋŋana. Kale ndowooza waliwo bajjeno ne bakulutu. Kati bajjeno ebo baba mu budde. Bakulutu tulina okubeera mu Sako. Eno mwanje. Omusajja olabika bulungi lwaki towasa? Nina omukazi. Bakubuuza mukazi aliwa tomwogera? Nina omukazi kale omukazi wange kale toyagala mubalage nze nina omukazi wange nno katolaba omukazi gwe nina namulina nga nnyingira Daniel Eagles.
nakati waliwo kubanga omulina nga goya muwasa oba yakuwasa kati tolaba nkugambye namulina nga nyingira Dino Eagles singa hali yampasa singa navaayo dda kuba nafuuka sita ne nfunamu ssente ate wali ebyo kuwasa oba oyagala kubeera mu bubeeza awo kukubeezaamu kuwayo ka ssente kakubeeramu awo nogawaaye kanfumbirwemuko okitegeera neera womala okukwatamu odduka era bambi abakazi abawasa abalenzi babeera ku nnaku alina omakinga sure nti obeera yala paka ate wozifuniramu osobola obeerawo naawe tosobola beerawo wozifuniramu kosa oba olina ogenda nonoonyayo wali eri ka bebi naawe n'okawasa naawe n'okakola byebadde bakukola ebirungi ebiri mu kuwasa omukyala gwerondedde temuli nnyo kalungi era ate era omulonda era jasi bintu bya omuntu yandibadde talina na mukazi mwana talina mukazi abakazi tebamanya bannaabwe babaagala obeera onoyagala omukazi bula naye nga buli kadde akola ntalo nogamba ono omwana abadde atya alowooza we namulonderayo nendeka bali eri abalala bonna bonna neŋŋamba nti beera wano eno nali musiru abavubuka kati kaneteeka mu kiti kyange nti kati nze wano ndaba singa mbeera ne waka wange nga sina mukazi kitegeeza yadde wano ku parking bwe ndaba wakawala kempuli yake neetaaze nsobola okufuna engeri gyenkanyonyolamu ensonga zange kubanga mbeera manyi nti wange wali ki wali free sigenda ate kuba jjukira feesi yange teba nnungi genda nga konkona buloogi tetetete bannaye munzigulireko wano eno nina emaali oba onfuna so obeera newuwo nga wali free obeera osobola mwekyo osobola okwetikamu abantu bonga bataano naye tubyerekereza n'ogamba sigenda kampasa omukyala naye maama omukyala nakufuukiro naye bakazi mumanyira ku kyaba baagala nze simanyi naye abiteekawo nti omuntu alina okuba nga alina omukazi mwana naye sikyejjusa nnyo naye mbeera neebuuza lwaki abakyala abo tubawasa kubeera mikono gyaffe gya ddyo aye naafuuka opponenti wo kitegeera mbeera nkyebuuza oyogera nga agamba nti osiiba kumpi osiiba ku miggo tolina mirembe mu maka emirembe gy'omu maka gibeerawo giboneka bubonesi leero mubeera happy enkya ne mubeera mu mitaafu leero ne mubeera happy enkya ne mubeera banyiivu naye nga tewali nsonga nno mwattu ng'ensonga ebanyiiza ye yabanyiiza mu January oba ensonga ereetedde omukyalo okunyiiga ye yamunyiiza mu January ne mudamu ne muba happy neddamu ne munyiiza lugaye kati bannaye ani ali perfect notukonomuga kati neno genda kalonoonye ku banno abo bolaba bali perfect omuleka na munno n'agenda alogenda okulaba akoze eki akomyewo agamba munnanga ate munnaye omulungi wange nogaka kati kati lwaki ate okomyewo wane wali ebizibu kati nosigala nga webuza noga kikye baagala abaana abo asinga kulangira bwenzi obwenzi ne bufuuka obwenzi naye nobuga kali nawe kale genda oyendeko twenkanenkane okitegeera nawe genda oyendeko twenkanenkane ate naye natabikola kali noga kati ndeka teri ali perfect ate nga tolina mwenzi naye munnange omukyala gyakoma okukwagala ennyo gyakoma okuteekako olutalo era oluusi tubi appreciatinga naye bakisusa mwanje ng'osula ku kyokya muganda wange olina omukazi kati wasaamu jakakasa wasaamu jakakasa ndi abakazi buladi obeera omanyi nti nno olina wali eri muyayewo akubeeramu nga backup kumba ofunye soja wakutuntuza nebangamba bakola ebintu ebyo abakusingako emyaka gwewafuna akusingako emyaka of course nkugambye nti nvudde naye waleri musingako emyaka kumpi nga 5 naye baaba olutalo alibugamba ki bw'omugamba mwagala nnyo bambi emmeme mubeere wamu buba alikole naye oluusi linnyumira-nyumiramuuko naye kale ayombe nga amwenya okitegeera anyombese nga si munyiivu kuba nfuna okutya mbeerawo ne ŋŋambo bakakati bagenda mumpasulako bagenda kunneesasuza ate nga mune akwesasuliza ku by'obwereere by'otakoze okitegeera so batuteeka mu mbeera eyo akimanye nti mwagala nnyo bebe wange akimanye nti munnange we namulonderayo mu bangi oterako n'erinnya ssebo ennaku zino emitimbagano jajja erinnya olyogera omwana n'agenda ali typinga wali n'akwonoonera amaka
Bammanyi of course. Tulina omwana alina emyaka 8. Okwanjulako ngenda kwanjula omwaka ogujja. Omwaka ogujja ngenda kwanjula. Omwaka ogujja ngenda kwanjula. Omwezi gwe sinaba kufuna naye ng'omwaka ogujja nja kwanjula. Akimanyi naye tukyalina mansion yaffe gye tumaliriza. Mansion eyo obweggwa tulyoke tukole ku bintu ebyo. Kitegeera. Era ebirambaga ekisinga okunnuma nno. N'ogenda n'oyanjula munera ne mudda ne muyomba. Ne mudduka eri bannaye kati